Webale kwekumira Kadaama TV buli mulabi waffe. Olwaleero nfunye message, manyi buli message ofuna mulimu message ate gy'owulira nga eyina engeri gy'ekukyusizaamu. Omwana muwala ono gwengenda obateerako ayogedde point ate gye tubadde tubuusa amaaso oba gye tubadde tulabangako oba gye mbadde siwulirangako. Agenda kubeera nga annyonnyola point ye naye mu bufunze kiri nti ebbanga lyonna eribaddewo gavumenti ebadde eyamba oba ebadde eyamba abayita abavuzi b'ebimotoka. Mumanyi nti abavuzi b'ebimotoka bakoze nnyo kyamaanyi okubeera nga bongeza oba baleeta COVID-19 mu ggwanga lya Uganda, era abavuzi b'ebimotoka bangi bakutte nga balina obulwadde bwa COVID-19. Naye kyewuunyisa nti bonna bano tebabadde Bannayuganda, Bannakenya, Batanzania, ne babakwata ne babateeka mu quarantine ne babeera nga tebasasudde ebbanga eryo. Naye ne weewuunya Kadaama Munnayuganda ye okujja mu quarantine gavumenti eyagala mupeeka ssente. Wuliriza emboozi ya Kadaama eno, emboozi eno ddala mu butuufu enkutteko era ndabira ddala nga Kadaama ono ekintu ky'ayogera kituufu nnyo. Njagala omuwulize bulungi. Nsooka kwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okuvaayo ne mutuyamba bambi ne mutuwa ebigambo ebitugumya ebituzzaamu amaanyi n'abadde apulaninga okuggwaamu amaanyi n'addamu n'atandika okukola. Mwebale nnyo mwebalire ddala ne gavumenti yaffe tugyebaza yeebale kusayininga contract n'abawalabu tusobole okujja tutereeza obulamu bwaffe. Beebale nnyo beebalire ddala nenjebaza nti yeebale okukwata ssente obuwumbi n'obuwumbi n'ebuteeka mu nzige ezitaaliwo. Yeebale nnyo yeebalire ddala. Enzige ya bbeeyi nnyo okusinga nze Kadaama agiwa omusolo. Gavumenti yaffe tugyebaza yeebale. Gavumenti yaffe n'eteeka ssente mu kukebeza Omunnakenya ayitawo Uganda nga atwala ebyamaguzi e Tanzania, atwala ebyamaguzi e Rwanda, Burundi, ewa. Naye nga tesobola kuyamba nze Kadaama waayo. Agiwadde omusolo okumala emyaka 6, okumala emyezi 6, okumala emyezi 3 ng'agiwa omusolo. Tesobola kuyamba nze Kadaama afiira mu mawanga naye ekebeza oyo abadde omulwadde Omunnakenya nga teyeemanyi n'asobola okwejjanjabya n'adda engulu naye tesobola kuyamba nze Kadaama waayo. Nze omwana waayo agiweera omusolo okuva nga nkyali muto. Sukaali gwenywa muweera omusolo buli kimu. Tubadde tukola Uganda nga tusasula emisolo biki ne tufuluma ebweru tugende tweyongereko okufuna essente. Tugiwa omusolo eri olw'osindika emyezi 3 ne bakusaba emitwalo oba 15. N'osirika n'ogamba gavumenti yange naye tesobola kuyamba baganda baffe abali embuto abalwadde. Amazima tulonda era twebale nnyo okulonda. Bannange mmwe abavuddeyo ne mutuwa ebigambo byammwe mwebale nnyo mwebalire ddala.